naye okwongera okubaako kyengatta ku bigambo Sheikh Abdurrahman hafidhahullah kwe kubeera ng'okimanya nti fefe nyini wa qabla fe ba ulama ba umma ab'ebitiibwa abanene ba Sheikh Abdul Karim al-Khudairi, ba Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, ba Sheikh Sulaiman al-Ruhaili, ba mashaykh banji mutawaffiruna walillahi alhamdu wal minna bakubyeko mu al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya, ba mashaykh bayitirivu banji banene. Ba mashaykh abo bwebeera nsobi ekolebwa obukulembeze bw'eggwanga lya Saudi Arabia, inze Mazinga w'Egayaza, Twawiru ow'Ekyengera, Gundi ow'Egindi, tugenda okutegeera ensobi ezo bo nga bazitegeera dda, baziri kumpi nnyo, baziraba nnyo, ate bamanyi balina khashiya, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Si bamuzibe ku bigenda mu maaso babiraba, ate si boonoonefu nti ffe tulina feeling y'eddiini bo tebagirina. Nekitegeeza nti okudda wano n'obaako abawali mu boomenya nti gundi ne gundi bamusiba, weebuuza ekibuuzo, lwaki abo abamanyi abanene abamusinga emirundi n'emirundi bo tebasibwanga? Lwaki bo tebasibwanga? Lwaki umma ya Saudi Arabia n'abamanyi baayo ab'ebitiibwa mutawaffiruna fi saaha weebali babitiibwa, basomesa, bafulumya fatawa, balungamya umma, lwaki weebali? Kitegeeza nti abo ababeera baatwalibwa ne basibwa nga naawe okimanyi nti bano banene okubasinga, bamanyi okubasinga, bali n'abamu mannya gabeeraawo getawulira getamanyi, naye amannya agali international ba ulama bonna ne beefiira obulwadde bwabwe obwa bulijjo. Ba Sheikh Salih al-Haidani, ba Sheikh Rabi'i, twogera ku baakafa mu nnaku zino, abakyaliwo abalamu abakaddiye, ba Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi, ba Sheikh Salih Fawzani, abamanyi ba umma Abdurrahman al-Barrak, bamika ab'ebitiibwa baliwo olwaleero babeera nga weebali mu bitiibwa byabwe. Ne wabaawo boyinza nti waliwo gundi bamusiba nga n'amannya bangi kubo tegamanyiddwa. Kitegeeza nti ekiri ku gavumenti si kusiba bamanyi. Eba kubeera nga gavumenti omulimu gwayo kusiba bamanyi, yalisookedde kwabo ffenna be twegattako nti bamanyi bali ku sunna, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, byalisookeddeko. Lwaki obalaba nga weebali? Kitegeeza nti bano abasibwa babeera kimu ku bino ebisatu: imma bali ku manhaji aba ikhwani al-muslimin, manhaji esomesa nekunga abantu kola khuruju ala al-hukam, gy'omanyi obulungi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagigaana n'agivumirira mu ahadithi eziri mutawatira zetumanyi obulungi nga badduat, era nga kituuka katako kuzisomesa abantu bamanyi nti eyo nkola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagivumirira. So si kubalaga abantu abagitambuliddeko ne mbalaga abantu ng'abalyaza amaanyi ng'eggwanga biri balyaza amaanya. Ekisooka kwe kubeera nti bali ku manhaji eyo. Ekyokubiri kwe kubeera nti balina mawaqifu zibabeera baakola nga manhaji, nga mawaqifu ezo zikhadama manhaji eyo. Eyo embeera ey'okubiri. Omuntu okuyimirira ejazan oba Qasim oba Najran oba Madina oba Luddawa, nayimirira n'asoma khutuba ng'agisabba ku bakulembeze nga alaga abantu obubi bwabwe, ekyo kikhalafa manhaji ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Awalan nga bwe yagamba alayhi salatu wassalam, man kana indahu nasiha lidhi sultan fala yabiduha alaniya, yenna alina kyayagala okwabula omukulembeze tekamutandanga n'ayimirira mu publiki tyawabula mukulembeze. Waliyakhudhu biyadi, akwate ku mukono gwe amuzze wabbali, ayingire mu ofiisi ya mugambe. Fa in qabilaha bw'akikkiriza kyamuwabudde n'atereeza, alhamdulillah. Wa in aba, bw'aba aganye, kana qad addama alayhi, aba amaze okutuukiriza ekikye. Awalan ekyo ekikolwa kiba kikhalafi obulungamu bwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Haditha erikkiriya ne ahaditha endala mpitirivu ba ulama nga batusomesa manhaji salafi
zibatuleetera era zitumanye eziri mu Sahih Bukhari, eziri Muslim, eziri mu Sunan, eziri mu bitabo ebyenjawulo nga zitugaana maslaka efaanaganako bwetyo. Oyo khatibu kyabeera akola awalan kubeera mukhalafa, aba ali ku bubuze, ekyo kyali mukola aba ali ku bubuze mu kubeera nti naayawukanye ku manhaji omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ayawukanye ku kiragiro ky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekirikiriyo obulungi. Thaniyan, ekyokubiri kwe kubeera nti nno public order, omukulembeze yenna omukulembeze aba ne ahwaze. Oyaddawo n'ashuuminga n'alowooza nti nno abakulembeze babeera batuukirivu nga naffe abo wali mutuba ne ahwaza ffe. Wati ate abakulembeze baawamu nnaasi abawangadde mu mbiri bagenzeeko ebungereza awe batyo mubasuubira kubeera batya nga tebalina ahwa, nga tebalina bawabuzi babawundyawundya ebintu bisobola kubeera nga birimu maatha emikhalafa. Of course tukisuubira ffenna nti nabo bahukaamu abatali ba ulama abafaanako bwe batyo baba n'emikhalafa gyabwe. Kyokka ne twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyabateeka mu kulongoosa nti amazima balina omugaso munene eri eddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne balina ahwa zaabwe, mu kubeera nti balina ahwa zaabwe babaako n'ebintu bye bakola nga bikyamu, nga wadde babikoze nga bikyamu ate bagenda kukkiriza public order kufa. Bw'ojja n'oyimirira n'obeesimba mu maaso n'okuba gwanga mujje ne bakulaba ng'okoola abantu okubeera nga they rebel against them, of course babateekeddwa okutiira entebe yaabwe, babateekeddwa okugitiira ne babeera nga tebasobola kukuleka kubeera nga oleeta akasasamalo mu bantu, tebasobola kukuleka. Kati ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam akimanyi bulungi nti abwe batwe bafaanana, kyava atugaana okukwata maslaka agafaanaganako bwe gatyo. Bw'oba olina nasiha eri sultan fala yabiduha alaniya. Eyo hadithi erimu obujulizi obugamba nti nno atali sultan bw'akola ebintu nga bikyamu bikolobera ebiri public asobola okwogerwako mu lujjudde, singa naddala kibeera nga sharri yasaasaanye mu bantu ne bagirowooleza obulungi nga kirimu okutiira eddiini y'abantu. Nabbi akayadizza eyenkwata ya sultan, n'olwekyo ne kibeera nga kirimu ebintu bibiri: okusasamaza n'okuleeta akajagalo n'okubugumya ebifo by'abantu okola khuruji ku bahukam, ekintu omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyagana mu hadithi empitirivu. Ekyokubiri okubeera nti nno ayawukanye ku bulunga bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ezirikiriyo obulungi, n'abeera nga akoze emikhalafa egyo egy'emirundi ebiri. Kakati gwe bw'omulaba nga avudde katuuti, abasajja naye ne bamukwata ne bamutwala, beera musalafu. Ekyo kyakoze kipimire ku mizaani ya salafu. Tobeera nga bawaamu, bakwata bamanyi, gwe oli muwalimu, tobeera nga bawaamu. Ekintu kitunuulye mu ntunuulira ya kiwalimu, kitunuulye mu ntunuulira ya mizaani ya ddiini, bulungamu bwa Nabbi, manhaji ya salafu, nungamya y'abaulama balungamya batya ku nsonga. Ensonga endala singa ogamba kyanti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Kakati ono yasobodde okukyogerako nga tugamba nedda ahadithi zirungamya bulungi nnyo ku nsonga ya sultan, nti ye obukendeevu bwa sultan tebuli mu ebyo byogerwako mu public. Tuli ku manhaji yaffe ey'ekisalafu, so si bino bye twamanyira society yaffe eya opposition. Abantu bangi olw'okulya mu society eya opposition, ekintu ekyo baalowooza n'eddiini bwetyo bwetambula, n'obasinga nga obulamu bwabwe bujjuddemu amasanyalaze ga opposition. Buli saawa president, government. Eno mu Busiraamu bikyukamu. Feno bwe tuba tudiiringa n'ensonga tuzidiiringa nazo bimuqtada shara, nga sharia bwetulungamya. Ekyo kimu. Singa ogamba nti Nabbi agambye timukwate ku mukono omuzze wabbali, kakati nze oyinza n'okugenda bakukkiriza. Kati bwe singanya n'enkonkona njagala Muhammad ibn Salman banzikiriza, nga tugamba alhamdulillah. Bw'obeera wootegedde nti tebajja kukkiriza era tebajja kuwuliriza, then Allah yagamba nti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tatikka mwoyo mugugu gwe gutalinaako obusobozi. Mu ebyo Allah bye yakutikka mu migugu gy'eddiini temuliimu kyakwogera na Muhammad ibn Salman. Tokirinaako obusobozi, toyawukana ku ahadithi, tobuuka amacco, tokola omukhalafa, tokwata nkola ya kikhawariji mu kubanga tebajja kunzikiriza. Dda ku aya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tatikka mwoyo mugugu gwe gutalinaako obusobozi. Ekyo kiri mu ebyo Allah byatagenda kuvunaana yawma al-qiyama, kubanga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha.
kolotya yimirizawo essala siiba lagira kola amuru bil ma'ruf kwaba abali awo somesa ekintu kyolaba oli kyakola nti kikyamu kisomese abantu nti kikyamu kisomesa abantu nti kikyamu leka kulumbagana bukulembeze ekyo nno ba ulama bakikolera ddala emirundi n'emirundi era mu ngeri emu hadithi eno eya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yateekawo marhala ey'okusatu fa in lam yastati singa akizuula nti tasobola kwogera talina busobozi ku ekyo imma olw'okulaba nti nno engeri yokka gy'alina gy'asobola okwogera ejja kubeera ekhalafa obulungambu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba okubeera nga amanyi nti nno bw'ayogera kijja muviiramu obuzibu Nabbi yamulekerawo obufulumiro fa biqalbihi akitamwe n'omutima gwe agende mu maaso n'okusomesa abasiraamu mu masjidi ye ng'abalaga nti abange kino sharia yakigaana kino sharia yakigaana kino sharia yakigaana ba abantu bategeera nti sharia yakigaana bamaze okutegeera nti kiri omukulembeze kyakola kikyamu sharia yakigaana n'olwekyo ekyo kyekisooka okubeera nti nno abantu bano bakozesa manhaji etali ntuufu nekibaleetera okubeera nti nno obukulembeze tebugenda kubaleka oba okubeera bo bennyini bali ku manhaji etali ntuufu nekyadde obukulembeze busobola kubeera nga obaleka ekyokusatu okubeera n'akakwate n'abantu abali ku manhaji etali ntuufu ekyo nno kitubeerako nnyo n'obasiŋŋaana nga basajja balina afukaari z'abakhawariji yuuyo bamusiŋŋaana gwe bayita yajja n'abatuulamu ebigambo bye byebeesembesa yaani mawakifu zaabwe azibeererawo abakulembeze ne bamulaba nti ono nno alina akakwate ne jamaa eri nekimuleetera okubeera nga agwa mitawaana ng'era bwe kiri ewaffe abange mukimanyi nti ghaliban ebiseera ebisinga okubeera ebingi hatta ne gavumenti yaffe eno gyemulaba etali abasiraamu baganda baffe beekwata neetwala ghaliban ebiseera ebisinga okubeera ebingi ogenda okwetegereza munne nga balina akakwate n'embeera ezifaananako bwe zityo nga balina akakwate n'embeera ezifaanaganako bwe zityo alhaqu yuqaal amazima googerwa kituufu wasobola okubawo alugendeddemu naye ogenda okwetegereza nti waliwo mukoddomi waalina afukaari ezifaanaganako bwe zityo abadde atera nnyo okujja n'asula ewuwe bazze kukwata ono naye ne bamutwalira mu kitawe wa illa abasalafu abatabuliiki abantu abali ku ddiini abali kuki bakubyeko mu nguudo batambula basoma batambula emisana n'ekiro bafulumigwa nga bayingira bakola batya tetulaba nti nno gavumenti ejja ne bakumba ne batwala sanga mukaba mukubu nga bakwata nga ebiseera ebisinga bibasanga abo nokati gundi bamusanze ne bamutwala ogenda okutunulya bwoti nga ebimwogerwako nga biraga nti alina akakwate n'embeera ezifaanaganako bwe zityo oba okubeera nga yeesembereza bannyini embeera ezifaananako bwe zityo okkakkana nga ekintu kimutwaliddemu tekigaana kubaayo baganda baffe abaasibwa mu bulyaza amaanya gye bali kisoboka naye nga ebiseera ebisinga obungi wabaawo shubuha yebateekebwako ensonga gye njagala okusembyayo baulama b'obusiraamu bw'obeera nga okutte bali n'obateeka mu kisimu bano bamaseeka abasibwa obwemage oba olesseewaawo ekigambo ky'otayatudde kankuyambeko okukyatula nti ate bano be batasiba ekitegeeza bo bakozi bazi gavumenti ezo tebazigamba mazima batuulira amazima tebagoogera yaani tebalumwa bikyamu bigenda mu maaso n'olwekyo bali be bafuna obujja ne babyogerako ne babasiba ekyo nakyo kikyamu baulama b'obusiraamu bategeera bulungi ahadithi ezo era bazikolerako era abo abalina kafaa abalina obusobozi obwogera n'abakulembeze abo omulimu bagukola bamanyi boogere naani bamanyi boogere batya naye bamanyi we bamusanga okwogera naye bamanyi usubja wakozesa nga boogera naye wahakadha so si bakubeera bataishin kusinzire ku manabir kasuka mikono mu bbanga bano bafuluma nga bajjudde ghaivu okukyankalanya amawanga g'obusiraamu gayingiremu akavuyo abakafiri bajje bagawuute buva la bamanyi ekyo kukola n'enkola y'okukikolamu newe balina okukikolera n'enkola gye wahakadha omulimu gwawe bagukola baluŋŋamizibwa ahadithi zino n'olwekyo okubeera nti nno baulama we bali bakubyeko nga tebabasiba nga bamaanyi bazito umme bamanyi kitegeeza nti si nteekateeka si nkola ya gavumenti yakusiba bamanyi ebakubeera nga nkola ya gavumenti kusiba bamanyi mwali badde baulama abo be musooka okulaba nga babulawo dda babatwala dda ne batuuka okukwata omusajja gwe mumanyi omukambwe ddala ku bida omukambwe ku shirik ali haris ku ddiini Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah wallahi ne bamusalaga nti gwe mufti w'eggwanga
kitegeeza obukulembeze bukyali mu khair, wallahi bukyali mu khair. Ne bumakkana ensonga z'eddiini, mufti w'eddiini, mufti bonna nga basajja bali ku sunna, mbamanyi mbawulya baulama bamasheikha ab'ebitiibwa. Allahumma laka alhamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi. N'olwekyo egyo emiranga eyo enduulu ekubwa, eyo nduulu ya kikhawariji, nduulu ya kikhawariji. Abasiba bamanyi bakwata abasajja abalina afkaari ezo ezifaananako bwe babasiba bano bajja mu public ne badecoratinga abamanyi ab'ebitiibwa, abamanyi abaki, abamanyi naam, asobola n'okubeera nga munene mu Qur'ani naye nga alina afkaari ezo ne bamusiba.